Nkwanirizaako obulungi ali ku Spark TV, ku Spark Girlfriends kyokola kyamaanyi nnyo. Kansula tuwike kutambulidde bulungi nnyo nze teyina bubi byonna bwonna bwenkoze. Spark TV koli nange Jezena G the most wanted, the international bay. Omukyala akyasinza amagulu amalungi ne smile ennungi mu Uganda n'emirwano era nga njagala nkujjukiza nti tuli ku Malachi Echo Lodge. Sayandiyagadde okugenda okuwummulako oli ekasentuko kyekifo ekituufu ky'olina okujja mu kina parking engazi, ebisulo ebirungi, oyagala kutegeka mukolo, kwanjula, mbaga, kuhinjira, Malachi ekifo olina okujja ate obeere ng'onyumirwa. Omulama gwaffe gwonna kolwairo guli nnyo ku nsonga y'abawala abafuna embuto okufuna embuto zetuteeyagalidde unwanted pregnancies. Naye nga tetulazigendamu nandiyagadde Rosie ayogereko nammwe aye tusimbule. Nateela tuba tusimbudde Spark Girlfriends ye kwoli nange Rosette Tendo, the Queen of Peace, embakolesa byonna bye muyiseemu. Ate era njagala otuule nga toseeseetuka, omwana mugamba atuule, housemaid bimukwatako, taata w'abaana bimukwatako, yenna ali awo mu makaago. Eno show ekwatako buli muntu. Weewaawo. Unwanted pregnancies gwe mulama gwaffe gw'onako olwairo nga tugenda kwogerako naawe omulungi ali ku Spark TV otugambe endowooza yo ku mitimbagano gyaffe gya Spark TV egyenjawulo kuli TikTok, Instagram ne Twitter. Teekayo kuteesaako ku mulama gwaffe gw'onako olwaleero oba teekayo omulama ogw'enjawulo gwandyagadde twogereko Sunday eddako. Lwaki abaana b'ennaku zino bafuna nnyo embuto zibateeyagalidde? Rosie, lwaki embuto zetuteeyagalidde zisusse nnyo ku mirembe guno eno? Because twina era jetugoberedde kati. It is okay to be with a man, it is okay to sleep around at any time. Twava ku nnono ezedde ezigamba nti omukyala oba okuva ku Bayibuli n'ennono nti omukyala yandibadde yeegatta oba omwami ng'amaze kuwasa oba kufumbirwa. Tuli mu mulembe okugamba nti Bofuna Kayongo leero, be with him. Bofuna Richard, be with him. Bofuna Ali, and it is okay. Otherwise, singa tuli ku nnono nga ya Bible gyeragira omukazi oba omusajja okubeera n'omuntu ng'omaze kuwasa oba kufumbirwa oba nga bajjajjaffe bajjanga batutendeka. Lwaki wandibadde ofuna olubuto lw'oteeyagalidde? Okay. Embuto nze ngamba ekimu ku nsonga ezisinza zeeyongeza ennaku zino eno y'ensonga y'okuba mbuno abantu abamu tebakimanyi oba ngambi tebakimanyi oba bakimanyi naye nga bayagala sooka kigeesa balyoke bategeere naddala abaana abawala abato. Abaana abawala abato tebakiri mbuno. The moment omuntu omukyala wamiitinga n'omuntu omusajja chances z'okufuna olubuto zirindooza 100%. Okitegeera kasita ebitonde ebiri bisinkana chances z'okufuna obuto zibeera high. Naye ate abantu balowooza banoonyayo essanyu lyokka kugamba essanyu libasinga okukulembeza ne beerabira biki ebiyinza okuva mu ssanyu. So simanyi bamanyi bumanya oba beerabira bwerabizi naddala abaana bato. Omusajja agenda kuva eri akulimberimba oba omuvubuka akuwira ekipa ya soda ne chips nga kuliko enkoko omalirize ng'ogenze olw'ebirungi byakusuubiza n'abantu abalungi wakutte n'akukankanyamu bw'oti amasannyalaze ne gakuyitamu ng'olowooza ogenda mu ssanyu. So nze ngamba abasinga bagenze kunoonyayo ssanyu naye ate ne beekanga nga bafunye embuto. Kino kintwala ku kibuuzo kyange kye nninza okuzzaako Rosie. Olowooza abantu tetwogedde kimala n'abaana abo tewaliwo awareness emala eri abantu otegeera biki ebirinza okubeerawo singa obeera weegasse gye tumaliriza nga twekangidde nga tufunye the unwanted pregnancies. Ekituufu kiri nti awareness emala eriwo batemala. Awareness temala. Okay. Kubanga tukulidde ku mulembe nga ne bazadde baffe batya okwogera naffe. Ku nsonga bwezityo. Yes, omuzadde alowooza nti like sex education tekyali nnyo mu masomero teriiyo, bazadde baffe teriiyo, mu makanisa teriiyo, mu community ensi ekugunjula na bukambwe. Kati omwana ava maama we amutya okwogera naye tulina nga kati basenga abaana tebakyagenda wabasenga waabwe yagamba nga waayi mwana ye kamusindikeko eyo. Abasenga nakati balina so evil nti omwana teyeesiga like muzadde teyesigisa na senga we mwana we. The people are so evil now. Nti abantu bafunye sex education tebategekeddwa kimala nti omwana omuwala ndibadde omanya safe days zo zeziki ovulation days zo zeziriwa nakati ku mulebe gwe tuliko ffe abakazi abakulu we do not know wekangirawo ngolaba omukazi kuyitamu kiri okay because it can happen to anyone. Omuntu asobola okukyukakyuka naye oyinza obuuza omuntu
ennaku olwala ddi nga tamanyi Kituufu. nga kale ne wabeerawo adjustment ya 1 or 2 days kitegeereka naye ng'oli tamanyi nga oba yalabirawo ng'alwadde yalabirawo nga kizze buzi tasobola kubala nnaku ze honestly kyovula bali mu kufuna embuto at a tender age bali kufuna embuto ne mu bufumbo ze bateeyagalidde like different aspects of life nti abaana tebeetegese kimala sex education eri very weak tuli ku mulembe nti we are too modern. We are too everything olubuto ate nembeera nti nno kyangu nnyo olubuto odulwanyisa emba sirwagala yagamba we dunaloze bupiru webuli lumu kapiru ne kakuvaamu era bana batumya ndaba ku TikTok okwo ngamba bagamba mbuba naye Kalidia kagenze kweba kanze nazaalo mwana mutuma Lydia bana Kalidia kan disappointing so boko busoolo busoolo okuvaamu and even there are some days nga teri contrast teri kaweke emergency pill sobola kukola munaku ezo we have those days but bayino mayanti kale wadde these emergency pills jeziri not every musaiko yo sibuli lunaku nti Lydia ejakola era bakitugamba nti there are days Lydia emergency pill rate jakola there are days womanyo manti kanti wano sirimu good days if you really know that at least oyinza ogezaako okuwadawadako however much tosobola bikola kulubuto ne lusigala nga lujja so nkiddayo ku kiri kiri nti twava ku nno negamba nti omuntu abireke paka wali eri kituufu awareness yonze ndaba ebaddewo amaradio gabiranga amativi gabyogera amasomero gyebiri wajjudde obupande mulimu n'abantu ku kyala babyogerako okugamba obuwira kuba neighbor left right center naye ate ebiseera ebisinga ndowooza abantu nga bo balina ebintu byabuusa amaaso kati for example ogambye omuntu tamanyi nnaku ze ng'omuntu naye ate mulimu n'abantu abamu nga bamukutte okitegeera nga bamukutte nga tolina bw'okizaayo bakutte lwakuba ate kiba kya nnaku nnyo nga bakutte nakufuna olusulo bwotali n'oviirawo n'obulwadde okitegeera n'okwadde nga ate munanga bawala b'ennaku zino eno tebakyatya bulwadde batya nnyo embuto okusinga obulwadde lwa nsonga tulinayo eddwaliro nga lyo limanyikibwa n'okumanyikibwa nti eyo gye balina gye bazikuuliramu okitegeera nga likkirizibwa okukola ekintu bwekityo so mu nsonga y'okuba mbona unwanted pregnancy zeeyongedde so abantu tebakyatenda kuta lwa nsonga amayine bwemba ndufunye eddwaliro erisobola okulugjamu bweriri so zeeyongedde lwa nsonga tekikyatiisa lwa nsonga edda kyabeeranga bona omuntu wajjamu olubuto olinza okufa ng'olugjamu akatojjamu n'embuto 8 bw'oluba nga eddwaliro lyakakasibwa mu nsonga eyo ne kiba nga kiri okay so abalala bazifuna mu ngeri yakwatibwa nga luli unwanted abalala n'abalala bennengedde nga yadde awareness weeri naye mulimu abantu nga bali mu bufumbo okitegeera omukyala akyayagala okuzaala omwami tayagala kuzaala ate omwami ayagala okuzaala omukyala agamba nti ze bannange wanyiwaawo kati lugenda fuuka unwanted yadde muli bafumbo naye ku pati zizombi kuliko atayagala kuliko ayagala okitegeera ebiseera bisinga ntamu beesanga mu relationship singa bwe ng'omuwala tewandyagadde funa lubuto naye oliko pressure y'omuntu oba okitegeera mbu omusajja muzaayira alinza okudduka bw'aba nakkako okuzaayira omusajja atayagala kumuzaayira agenda kukulekawo lwobadde nga oyagala okufuula wanted pregnancy egenda beera unwanted nga nnyini lwalwegaanye naye kati n'ekintu kyesikiriziganya nakyo omuntu kale rape ezze ekibi kyateeka nti bw'oba kuraping olina ofuna olubuto era ensonga lwaki nti abantu because so basobola okurapinga god forbid it happens neweewala olubuto neweewala ne STDs sirimu nti kati omuntu Mungu yatusaasira waliwo chance y'ekyo kyali ku mulembe gwadda nti omwana bamukwata n'afiira ye nga kibaswaza nga kibaswaza oli n'agaba bankute ngende ntya ngambye abantu nti bankute kati bwabeera mwana muto ku muntu omukulu osirika ne measures zino okukozesebwa n'ozitegeera n'oga nti kangende mira kakerenda ngende ne mudono mbagaba ne muntu nizo okuba waliwo omuntu gende basene nga mulwadde mumpe eddagala erigenda okubuziiza kati ku mwana omuntu emyaka 13 talina sente zigula pill talina sente zigenda kusitula ddagala lya bagita pep eddagala lyolina okumiranga olubuzo wayi basene omulwadde wa siriimu kati agenda beera n'olubuto bazadde bagenda nga lwa myezi egi asooka naddukweka sebalutegeerera bagenda tegeera n'obulwadde mulwadde nga n'akawuka kakamukwata in the process wananyumiza emboozi nga chances zitaasa tewali eyo unwanted pregnancy promax okitegeera so mu ngeri y'okukwatibwa chances ziyinza kuyambibwa ku muntu mukulu naye omwana omuto era ensonga lwaki katuli mu mulembe beba bakyawa n'abaana baabwe by the way otukisanga otuli omwana wo olaba ojjukira gukitaagwe n'otutundi obulamu bwo bw'olimu naye n'azaala n'omwana naye n'atamufaako naye n'abufuna n'omwana n'akyawa maama lwaki takula n'atutigomya mazima ddala
Unwanted pregnancies ekintu ekirala kyendowooza ekisinza okuzongera abantu abasinga baagala nnyo oba nkiyite kukakasa kukakasa so mu process y'okakasa eyo ogenda kuzaala omwana oba ogenda kufuna olubuto ate omale wejjuse namukwano gwange yanyumizaako nti alina munne yagyemu olubuto lwa myezi 7 mukitegeeza okugyemu olubuto lwa myezi 7 oluluzaala oyo yazadde kintu kinene nnyo kubanga eba tekyaliwo ne beefuuse madda naye nga mbu baali bamugamba mbu oyo tazaala kakubanga yayagala bakakasa embu naazaala yafuna olubuto naye naatuuka essira nga gwalofunyemu tamwagala nekisooka nali nasirwagala najjamu olubuto lwa myezi 7 olufunira ku pressure wagala kakasa abantu nyini lwo talwagala oluggyemu ku myezi egyo gyonna just because walina ogwalina okakasa mbu bakugamba muno obuli mugumba abakazi tebagala bavuma bugumba era kibaluma nnyo okitegeera mugumba si mugumba naye tiri muntu ayagala kumugamba kigambo ekyo mboyo omuwala mugumba ku myaka 35 tozaalanga olina agamba nti kanfuna olubuto nkakasa nti nzaala wabula oludufunamu a certain who I don't know who gweyagala okakasizaako tayagala mwana sagenda kwawukana naawe era omalize ng'oluggyemu ku bantu abayagala okugyamu embuto so kino kisindiikizo kiteeka abantu mu mbeera y'okuba mbu nagenda kufuna olubuto batayagala abasajja babatayagala mbuto abatayagala kuzaala mu bantu bo tebasobola kukolawo measures ezibayamba okubanga tebafunisa abantu abo mbuto because I've seen so many cases balowooza ffe tulina okwebereramu ye alina kujja kukola byayagala atambula agende omukazi alina high chances okukkiriza oba nduzaala ndufuna oba sirufuna gwe tolina sse yonna kati bwe ngamba mbu nno tolwagala ate gwa katugendeko mukuwummulako omulungi ali ku Spark TV we tukomawo tugenda tutandikirawo ngukulisaayo nnyo omulungi ali ku Spark TV weebale kubanga atandise naffe naye katweyungako kyekola kyamaanyi nnyo Spark Girlfriends Call era nga tuteesa ku miramwa egikwongerako egikuzimba nga ate gikusanyusa wetugendedde mu kuwummulako nga tukyali ku nsonga ez'enjawulo zireetedde okuba mbu nno embuto ezitayagali unwanted pregnancies zeeyongedde mu baana abawala ennaku zino ne mu bakyala munnange lwa nsonga omuntu yenna ng'oli mukyala ng'ozaala okyasobola ddala okufuna olubuto lw'oteetaaze okufuna amangu ddala nga basse n'omusajja mu ngeri emu oba endala n'enkujukiza nti ku Malakai Ecolodge essangibwa ekitende yandyagadde okuwummulako kajjusi akalungi nga kano n'okanywako ekifo ekituufu eky'okugyamu egenda beera Malakai Ecolodge. Rosie, biki omuntu bwe yandikoze okwewala embuto eziteetaagisa oba eziri unwanted? Teyeegatta na muntu gw'atayagala. Leka naawe. Don't have sex. Osobola okwangala omuntu gw'olinayo omwaga naye ng'olaba si ekiseera eky'okuzaala ekituufu. Muganda nga as long as weegatta suubira nti olw'olubuto lusoboka. Gw'otayagala kuzaalamu tobeera naye oba musajja gulya gw'otayagala kuzaalamu teweebaka naye temutubonyaabonya. Weebase n'omutumba oyo sagala muzaalamu okozeewo ki gwe obutamuzaalamu ogenze maaso n'okukola ekiyinza omuleetera okuzaala. Nze omukazi sagala kuzaala mu kagimu yabula kagimu yonna gyali bagamba mumanye toyagala kuzaala mu kagimu ogenze maaso weebase ne kagimu buli omu weebake ne gwe wandiyagadde okuzaalamu singa bagamba nti omuwala yali lubuto luwo tekijja kuluma kale tolwagala naye omanye okubeera nga siri ready kuzaala cause kisoboka naye ate siri ready kuzaala mwono aho kwenyine kankweka ekyokulabya kwena mukwano gwange ennaku seziyise nnyingi nnyo yazamini inbox yange nangamba Jose nyina gayi yanfunisa olubuto kati lwa myezi 4 akolako pharmacy muje sigenda kwogera naye tulaka tutuuse twetaagisa ndaye kanja kujogera maaso maybe ku TikTok yange eno yo audio omusajja ono gye yasindikira omwana omuwala ono yamugamba nti nze sobola kwagala kwanjulira bazadde bange muwala nga gwe omuwala omunaku nze bazadde bange tebantwala ku ssomero kusoma na kufuuka doctor nsonga doctor w'amannyo kumaliriza nga mpasizza omuwala omunaku nga gwe bw'oba onoonya gw'ogenda okufunako future sigenda kubeera nze ebibuuzo ebyasoose okujja mu mutwe gwange nti wakimanyi odiringa nakawala kanaku n'oganako mbweyisigo mwesibirwa nsonga balina ne videos nga bali bonna n'otayambala na kwambala so omufunisizza olubuto lwe unwanted pregnancy gye tuli mu kwogerako essaawa zino eno olaga tolwaga n'amugamba nti luggyemu teyakoma okwo n'amusindika ne mu ddwaliro mulama agenda mu ddwaliro bayijenga olunywera eddagala naye ng'ekigendererwa baluka ajjemu kanjebo nga tekategedde mbagala okusinza engeri dokita gyali yeyisaamu ng'alaga munyiivu alinganga amukolako kumwejjako gye baali bamusindise n'atambula n'avaayo kwegamba abasajja abasinga
simanyi lwaki bali mu kweyisa mu mbeera ng'ezo. Osindikidde omwana wa munno audio egenda okumukutula naye nga mu mbeera ezo badde ng'omuyita baby street love najja ewo ne mukola n'ekikola ky'omanyidde ddala ku myaka 32 egy'obukulu nti ebiyinza okuva mu neno oyinza beera lubuto. Trauma gy'otadde ku mwana w'emyaka 21 simanyi kyogenda mwetera kubeera okuva ku myaka 21 mpaka maaso yagenda ky'abasajja kye kisooka ayinza n'okukyawa akaana ako ng'omuntu yangamba ejjoze nejjusa okuba nga nakuma unene olubuto singa nalugjamu omwana yamuzaala tannamuzaala olubuto bwe luli wa myezi egi ena. Honestly actually kigambye ejjoze like okuma omukazi gw'ogamba mbu toyagala akuswaza ogenda naye lwaki mu bwino mutuka n'okwebaka nga toyambadde kapiira. I know of a guy at church era banange musajja oyo buli wemutunuulira nyiiza yera same story bazaana omwana abwe mukulu ne lumu omwana yali atambula bwati guy najusa ne kanisa lwa musajja era atambula bwati najja afukamira amubuuzeeko nga omujambe omwana atebambiye tamulinaako buzibu n'atambula eri n'apita eri so omuwala amuswaza n'apita nanga babula gamba oyo omukwano gwo nsaddamu kuneeyogerezaako mu bantu addamu kumbuuzaako mu bantu ate abawala batu bafuna embuto bawaako oluwaka anti rago tayagala oyo yajja dufuna nze goyagala because abakazi tulina highest senga wenkugambye nze tosaa kumbuka kambaze kirozi nkizaalemu kuki it is me who can easily say oyo kitonsa nja muzaalamu era abakazi nabadi ne bedaringa nakutega oyo ne bwoba weewaano otyo omukazi nga yeegobye okuzaalamu gwe tasobola butakuzaalamu naye gwe buli omutunuulira banange ekikazi ekyo banange naliko ki era omuvubuka nangamba banange nkyawo obwavu byonna nayiziza n'influence of bwavu nze bwavu bwantunda obwavu bwe bukutunda genda ne honestly obwavu yali mwavu n'abanga yafuna omuwala eyali waawo naye nga sirevuye bwezajja n'agamba kati ono omutwala kyokka abakazi ng'abo bajja kwejjayo mu maaso ga buli omu kubanga munnaye naye agamba naye abeera alaba yafuna waakabi olaba ati naye si waakabi and to men it is so sad because to a man nzandikemye omusajja aliyo ng'omulira omuwala ono gwe neebase naye I've not protected, I've not done anything. Wemba simwagali yakuddala gwe jangu by the way gwe kakwate buuti jangu akapiira ukakutte tokasibeko n'oluguwa oba yambala na nnya wewe oyo mukazi gw'otayagala okufuna lubuto alimu kituufu mama omukazi baba besava omubiri gwonna gwetanga naye amanya atuse ku lulenzi oluto olukinyabo olugira ekkaka kibawe paba ekiddamu mpulira sikyala bulungi mpulira bwo muli kwata buli kiro nga neebase emmeme ensundukira oyo gw'otayagala nga yazaala I read this simanyi oba lwaki nina n'ekintu ndowooza kyengenda okugamba producer twogerekoko ensonga lwaki abasajja tebaagala abakazi abaazaalako kati nkugamba omwana ono gwe nkujumiza emyaka 21 gwe baafunisizza olubuto azadde ku myaka 21 nejjukira akyalina obulamu obw'okutambuza bungi tanayadde okuweza emyaka 27 so mu mbeera alina okuddamu atambuza olwanfuna omusajja omulala naye ate abaliwo bagamba tebaagala yazaalako kitegeeza olwo obulamu bwe bukomye tagenda kuddamu kufuna muntu amwagala ku myaka 21 gwe togenda kufuna muntu akwagala lwansonga abasajja tebaagala bantu bazaalako bakikulembeza nnyo ne bakisussa so ensonga eyo nayo etujja kugifunira olunaku tugambe ndowooza buli muntu yazaalako nga talina mwami tusimbera ine abaazaalako abatazaalangako tusimbe wano abanamwandu tusimbe wano kwegamba mu ngeri bwetyo ate abasajja batazaalangako mwagale bannammwe abatazaalangako mmwe abazaalako yadde tolina kikutaga nti wazaalako noonya bakadde banno be mwazaalako nedda nnyabo naye nedda baagala kuzaala nooli naye bonna tobawasizza otafica z'abaana baaba okulaba nti kijuze kizaala kati obeera otiira soze ku cekinga olekaawo nedda oba ozze kati bokibaga tibagala bazaala kubazuuka gasa nti azaala olwedde okulema ojja ofuukirawo taata otugedde mu magoba olina omwana bamanyi betaganda bokubali serious ogenda kufuna akawala katazaalangako olina kulera omwana nga tazaala ofunya bwetunazaalira ngaoli alera omwana waffe ofunya baaba alera omwana we akutikula ensawo honestly you just appreciate these women abazaalako omukazi yazaalako abaniraavu omukazi yazaalako aba alina taaki eyo gy'alina mu mwana agenda okufuna Rozi tuddeyo tugenda kuleeta mulamwa mulamba nga guli kubaka bamama abazaalako tugenda bakwera topic erwasuso tujoga abazaalako tuteba Jose tukyaza simanyi batusaba tukola tutyaze pano ng'erimu omusajja n'omukazi batubuulire tubeere bana ku pano ko omusajja atayagala abazaalako n'omukazi yazaalako batubo bonna ensonga zaabwe twetaaga oleeta omukazi eyazaalako
Kupana eno. Na twetaaga omuleeta. Wazaala. Wabula tugende mu maaso. Tugende mu maaso Rosie. Omulabi wa Spark, nina ekibuuzo kyembuuza Rosie. Twetaaga oleeta wange tuleeteyo omusajja omukazi ng'omukazi yazalako. Naye ndaba nga aleetaaga kuleeta omusajja tumwedayo omukazi tumulekerwa nsonga. Okitegedde ekintu ekyo. Rosie tugende mu maaso omulabi waffe ogw'olunaku olwaleero ensonga lwaki embuto eziteetaagisa ziyongedde maaso okufunibwa era measures ki zirinza okukolebwa okwewala ensonga eyo embuto eziri unwanted. Ezekirinza ogamba abakyala beeyigiriza nnyo family planning. Yes. Family planning olina woganye mulimu family planning watakola kati mwe bakabaka bokumira piro buli kumachanga gojje osinga okwesiga amagezi ge nandikuwadde nti yekola nnyo ng'ogimize wakamala bwoti okuva mu kikolwa ekyo bagamba ekweramu 72 hours naye tolinda lunaku lwakusatu olwoka ogimire lwansonga ogenda kwejjusa be bagamba simanga akenda tekankoya naye nga nakamira kamirirewo kitaasa gwe obasani omuntu omanyi bagenda kuwasa ate ne bagamba nti si bwe yakugamba nti akwagala nti abayagala kuzaalamu ama tugamba nti batwagane nga akwagala bwagazi bona omuzaayira omwana bw'olwoba n'ofuna olubuto you will cry louder than the baby. You will cry louder than the baby bw'oneesiba ku musajja atakwagala noyaga omufunira olubuto mbu noyagala mukuma. Nothing keeps a man. Sina mwana sina balongo sina bulungi. Ngambye balongo. Okay. Ogambye balongo. Tugende mu maaso bana batambula abaana ba baby. Bendikaabo. So ebintu ebyo bye muyinza okukozesa bambi mweyambise nnyo bayita bati family planning ezebika ebyenjawulo gye enkola ya kizaala gumba kiyamba gwe ate saagala mudde ku biri eri ebyedda byayambanga nnyo bajjajja baffe naye mmwe mubiveeko busanga bw'okamulira bokisa y'omwami mazzi n'oganywa olwo oyambiddwa mukwano ojjagga kabanga bw'ogakomba nako gye kali nakiwulirako mbomala okuva mu kikolwa kwata bokisa gikamuyire mazzi oganywe olwo yagamba mbuno bw'oba omala okwegatta n'omusajja genda ositame ku toyi weekame kabaka alobyeyo kabaka alobye ndobo erobye mu kyennyanja kitegeera byonna byakyeko oyinza okubolooza mbuno ogira kyayagala okwogera mad so ekyo nga tukivuddeko ensonga ekwebasa n'omusajja oba n'omukazi gw'otayagala kuzaalamu yaki ng'osobola okukolesa akapiira lwaki honestly speaking nga gw'omusajja omuwala okitegedde toyagala kumuzaalamu kubanga tuli ku nsonga ya unwanted pregnancies okitegedde nti jozoono ndi naye namukwanye tulina kye tutambuza naye tesaagala muzaalamu kuba ate singa aba afunye olubuto ngenda mugamba nti zamunaye saagala beera taata kati then yambala beera ng'omuntu omukulu tiwazaalibwa jjo mbu n'ensonga eyo togimanyi naye mwe mutambuza kanti bamwe buli wamu era nga gulooza mbu omuwala yalina okwebeereramu ategee nti amunange kitaliko ntayagala mbuto oli alinza n'obbayi yakwegomba ddaga kuzaala mwana akufaanana nga bana bazaala mu Bruno nga ye kyafa kuzaala mwana mulungi nga Bruno. You will cry louder than the baby. Zembabuyire ebigambo byange. Waliwo ensonga ya manyi family planning zinungi naye abantu bafeeyo nnyo n'okukebeza fertility levels zaabwe. Waliwo abantu nga tebibakolako. Nga ali very fertile. Yes, nga family planning tekolako unless ng'okoseza ali fertile 99.9 ono omukazi nalongo nekyo zenibeki yajja n'akibagamba nti omuntu ayinza okuba nga ali fertile nnyo mpozi ng'oyambadde fertile era kundooza kyekimu n'okubeera n'abaana ey'ekisa nga yo buli weerengera gundi ng'eze bwetega bagambe welcome daddy. Yes, so kati ekyo by the way ndooza buli mukazi yandikebedde kikuyambako okutandika okwezuula ddala nkoze nti bw'omanya nti fertility levels zo ziri wansi noonya mu highest days gwe ez'okufuniramu olubuto oba otereza obwongo bwo mind yo bu fertility days zo because omanyi nti no they are low ojja kuplaninga bulungi fertility days zo olowooze bulungi nnyo nti kati leero ndi ku kino kyakufuna mwana bwe ziba ziri high mmanye kati nkoze ntya some men actually abamu ojja kujolooza nti n'omusajja because bakitwatachingako bananga omukazi ng'omusajja naye yeetaaga agende naye akole ki yeekebere ngo either naye ziri low oba ziri high so twetaaga tukebere fertility levels zaffe tumanye bwa bwe tugwanga tonabakozesa kapiira agenda agamba nti wamize buweke nti namize kali expired nti oba banangenze buli family n'ogejjuluka n'okola biki n'ekukola ebintu kumbe just ebikolako bukozi kituufu n'obuweke bunene tubwagaana ate mulimu abantu abamu nga
mbadde ngenda kwegattamu nga beesanze nga bondooza mu wiiki ekikolo kyo bakikolamu emirundi ena kati mu mirundi mbadde neerabidde nga ngenda okwegattamu ate nga nzisibwe ntyo kati mu mirundi ena egyo naaba nga buli mulundi amira akakerenda ako nabo yebusukka bubi tugenda mukummulamuko tukomawo. Nkukulisaayo nnyo mukummulako omulungi ali ku Spark TV ekyokola kyamaanyi nnyo webale okuba nga otwekumiddeko gwe twatandise naye ate nawe yakatweyungako ekyokola kyamaanyi njagala nkujukiza nti ku Malachi Eco Lodge esangibwa ekitende ngenda gibako mu face mugenda kukkiriza mugenda kugaana lwa nsonga kifo ekirungi bagezeseko tojja kujjusa wasirifu olengera green weerere olengera amazzi ebisulo ebirungi ebyokulya ebirungi parking engazi swimming pool bandi restaurant yokola 247 banemenye kindekeki kitende genda ku website yabo bagambe Malachi Eco Lodge kicho weetaaga bide nga kikutusaako tukyagenda ddala n'omulama gwaffe ogwarachi unwanted pregnancies zeeyongedde oba embuto eziteetegekeddwa zeeyongedde wano ngenda kubuuza ekibuuzo Beautiful Rose nti biki ebiva mu kufuna unwanted pregnancies. Yes. Banange unwanted pregnancies so kanezi traumatizing agwalo funyi. Yes. Kyo kyokka ekikusumba obulamu bwo bonna. Naye ate tekisikobako gwe kisumbuwa n'omwana. Because abazadde bangi bafunye embuto ezo ze bateyagadde ajja akyogerera n'omwana. Bulabe nolaba nga omwana omuzadde akyawa omwana we n'amuteekako obukyayi olulimi olubi lwatoka n'alaba nga ayagala omukolimira era bw'anyiigenya mugamba gwe nno yasa nga kitaawo ekitegeera. So sometimes ebintu ebyo by'ojja oyogerera ku mwana we bisobola okumulondoola naye nga obulumi buva ku kiri. Yes, batugamba nti wafuna olubuto omwana wo musabire okuva nga ali mu lubuto, omwana wo muyimbire okuva nga ali mu lubuto, omwana oyogera naye mwogerereko ebigambo ebirungi bw'okula ojja kubeera kino nkwagaliza kino okula otuuke bino ng'akyali muto. Kintu kyakuva ddala mu Bayibuli nga musaba amusabira mama nga akyali mu lubuto. Kati sirabamu bwenfuna olubuto lwesiyagala kugamba mwana wange okula ofuuke minisita, mwana wange nkusabira obuwanguzi favor ozaliwe ng'olina omukisa. Omwana ono okuze tomusabira kubanga ali mu lubuto. Atuuse ku nsi omulabanga kikolimo ebigambo ojjuke olulimi lutonzi. Omwana ebigambo by'omulangirirako guzunga jozunge genda okulaba omwana akuze atandise kuzunga. Kugamba okufuna olubuto lwoteeyagalidde kiku affectinga gwe nga maama ate nekyo affectinga nnyo omwana kuba omwana oyo gw'ozadde nga tayagalwa akiraba. Nze naaba banene abaana nga alaba maama we ne taata we tewaliwo chemistry tewaliwo bondi naye mba temuli mwenna but at least nga alaba maama wange bw'aba ayogera ne beekubira amasimu gwe naye omwana wamundekera biti omwana abiwulira. Omwana walaba mama we ne taata wo alaba waawe ebitagatta laba bwakula ng'agamba kale banzaala mu mbeera bwenti era bw'atakula ng'akyayemu omu ku mmwe asobola okubakyawa mwembi oba n'akula nga ali lonely n'akulira mu nsi ng'awulira yajja lwakibi yajja mu nsobi ne kimu affecting obulamu bwe psychological paka kula. Omwana akula ng'omulaba ali awo tawera bamuzaala omu ate okumuzaala omu ngeri etayagalwa n'akyataakinga leero wekidda ku baganda be bali abalala be bazaala nga baagala ye muboole nti bamange yalina abaana bayagala tebajja by this effect naye abaana abo nga talina maama we bw'abeera mbaana abantu baba batalina taata we oba walabawo nti sama waliwo omu yamu abandoninga ayinza okuba nga ayagala kugera na taata we n'agamba tugeze nayogerera mwana ow'okusatu gwe mwana omulala gwe bazaala taata omugambi atuwa akagali mugambe nange nanga mpa akagali. Imagine bonna yabazaala naye ng'onaalaba onaali favored than him oba than her. Ogamba omwana akulanga bambi yeeboola baana b'okulanga mu societies tasobola going fine life awulira aliko bakitenga kikolimu oba omwoyo w'okugaanibwa okuviira ddala ku bazadde bato okuviira ddala ng'akyali mwana muto mu lubuto. Nakulanga tayala ne mu bulamu bwa bulijjo nga tayala nga kyakwata kawulira nga yeetya olumu nga talina na kaasi eyo naye nga yeetya nga tawulira nga awulira nga kugamba nakula omwana nga it is so sad. Unwanted pregnancy era point ndi ajeneza okuwa ku point eyo bwe lubanga lubuto kati gwegedde ku lubuto lw'okuba nti maybe abantu bakuladde beetegeera naye ate olubuto n'alwegaana kati nze ndi ku level y'okuba nti omwana badde akyasoma bazadde bamuteekamu ssente afunye olubuto
tebakiriza mu kulujjamu naye ate oba disappointinze nga gwe omwana omuwala nga ye mwennyini ng'omuntu agenda kyawa omwana we lwansonga ebiddirirawo ng'omaze okudisappointinga abaana bazadde bo ekika kyonna kimanya senga weegindi oluusi n'emiggo olya ekiwedde n'owira ng'omwana omunyigidde akyalina mu lubuto bw'azaalibwa n'atandika okubuulibwa ku lujjaawo nti kivudde ku ggwe nnyina amuzaala naye ne bajjajja be tebamwagala lwansonga fizi bakuteekamu eyazittayo yatambulira gwe balabakaawo so n'obeera ekivume ewaka n'obeera ekivume ne mbajjajja babandikwagala nabo tebakwagala lwansonga baateekamu omwana waabwe ssente agenda asume yaddamu kwegatta okumaliriza ng'afunye lubuto bwe kituula ku levo y'abafumbo kisobola okutta obufumbo singa omwami agamba nti ekimala kimala njagala tukumi ku baana babiri gwe maada n'olemu abasajja lowooza fe tulina okwebereramu n'olemu okwebereramu obeere ng'oziyiza olemu efuna lubuto lwakusatu singa kakugwetantaana olufuna ye bajeti ye n'enkola ye nga y'omusajja anoonya ssente ameetasa kulabira abaana basatu era n'akikugambirawo okitegeera so singa wetantaana ofuna olubuto lwokusatu olw'obufumbo bufudde olubuto unwanted nnyini lwotalwagala yakuwoningira nawo era agenda kuleka obufumbo bugenda kusiraana wagenda kujja ensasage nnyingi mu maka akaana kalinza n'okukakya lwansonga ye teyakaagala in the first place era yakuwoninga abakazi balina ogw'omuze omukazi ng'alina abasajja ng'alina abakazi abasukka mu omu nga yamugamba gwe amanyi abasiraamu bo kikkirizibwa n'enzikiriza endala n'abantu abalala mu kukkiriziganya kwabwe nga wakkiriza nti nze Jose nzikiriza omukazi omulala abeereyo and you know about it kati gwe n'agamba nti gwe ngenda kuzaalamu abaana basatu bamala mama we wakakomaawo bw'olaba nti no yafunyeyo omulala yazadde nga nawe ogamba nange nteekwa okuzaala banange olaba n'oli yazadde nange biki kati tugeze nze obadde ozaala bawala katonda nga be yakuwa onajja by chance katonda nga yamuwa omulenzi n'azaala omulenzi nti naye kandufune paka n'ezaala omulenzi azaala atya omulenzi z'omukazi omukulu olaba bw'ozaala omwana gwe batayagala abasajja no banyiigira ddala n'agamba gwe nakugamba kuba ye mu byalo byabeeramu nti bwe mba muzadde masatu nze njagala abaana batano naye ababiri abalala ngenda bazaala mu mukazi mulala yes kati wone point eno ng'abasajja omusajja akusanze n'omwana wo oyo unwanted gwe wazaala nga toyagala tutwale bwe tutyo kati gwoze ofumbiddwe ewalala katonda akwadde omukisa ofumbiddwe ewalala you want to attach everything kwona omusajja gw'olina ayinza okuba omwana otajja kumwagala ate tojja kimukaka ayinza okuba amwagalamu akatontono gwe yagala amwagala ennyo buli wolaba abaloboozaala ewalala nga bo babaagala babafaako wuli owo tebamufaako kimala tandika kunyigira musajja nze omwana wange lwaki gwe tomwagala nze abasite bamu balina n'ettima ajja kugamba owaayi nze muzaala era n'akwasa n'agamba omusajja gwe wamuzaalamu kiki ekigenda mu maaso n'agamba akira contributing eyo bwe kati oli naye nga tasobodde gamba n'otikka obusungu bw'omusajja oli atalabirira mwana we n'obutikka ono bw'ogamba nze mwagala ku international school nze mwagala ku ki omusajja abasajja bamu they are raised differently because me I would assume buwandifunye omu abaana bandibadde batola kyenkani but otayinza oba talina ogwo mutima ate tolina munenya lwaki omwana wange ye fiizi we asasuddwako kitundu ne bamugobako ate bamugobayo olwa lumu aba amaze okunyiiga olwo nze n'omusanga just owuwe kala bali ssomero lya njawulo ne baana abalala oba tugeze by class oba nali mu second oba nali mu primary bali mu nursery oli n'akyataakinga era owange gwe bagoba olumu nga kizze buzi kugamba oyinza okwata obusungu bwo obw'omwana gwazaala nga tonnaba kweyagalira n'obuteekako n'omusajja n'omutiika omugugu naye n'anyigirayo n'agamba owaayi tondeega mwana kitaawe taliiyo so embuto ezo mukwano ensonga endala gy'ennengeri unwanted pregnancy gy'erinza okuleetera ku muntu oyo ennyini afunye oyo olubuto olinza okwecwa n'ogamba siriddamu kuzaala n'onyiigira ensonga z'okuzaala n'ogamba nze ono omwana gwe nkomyeko obulamu bwange bonna siriddamu naye ng'ekikuleetedde ekyo lwansonga olubuto lw'osoose okufuna mu bulamu bwo lubaddeko ebizibu bingi nnyina olwo yalwegaana obonyebonye kati ng'omwana gwe nkunyumiza akola mu supermarket emu balina bamusasula emitwalo nga 2 alina emyaka 21 she's still young ng'amba oyo laava efuna olubuto olala agenda gijjawo era kati alina obbanga agamba bwe nzaala ono omwana wange eby'okuzaala mbisiirinze naye ng'ate abazadde asinga twandiyagadde ekitono nnyo ozaala abaana 2 lwansonga yagala ono yeewuunaganye naye kati bw'oyesanga mu situation eyo niza n'ogamba tinze by'okuzaala mbisiibudde n'oba nga olina eyo trauma n'olwabyo olubuto olwasooka omuntu olyakuzaalamu nga kyagala nakutunulako n'akusindika n'okusindika ogenda olugjemu n'ekirala unwanted pregnancy ebiseera ebisinga ebizibu ebizigirako be baana bagenda okuzijjamu ne bafiirayo tubawuliddeko bangi ofunye obuto tolwagala bakulagidde simanga maama gundi ow'egende yava ewa ekooki ajjamu embuto okwekutula obwekutuzi ogenza ofiiridde mu kasabo ke
lwansonga alina eddagala lyakubumbidde olinywedde ofudde oba olina ebikenda bye bakulagiridde simanga weesonsikayo nanda ogifumite ekintu kijja kuvaayo omusaayi gwoddemu omusaayi ofudde byebimu ku bizibu unwanted pregnancy biyinza okuleeta omukufaako omuzzukulu afudde gumwenyini ofudde olese ekivume emaka ga kitaawo nennyoko nti n'oyo omwana waawo awaliwo omuwala eyesenga obutaddamu kuzaala n'okweyonoona obubi olubuto ne lukwokya amagi n'osiriira amagi n'otaddamu kukuddamu conceive olubuto nga lerukwokya oba prosesi y'okulugyamu n'odamejinga olwo ng'oba ye omwana wo yekka gw'obadde naye ebyo biri bituufu ebyo by'omwana Katonda asookuba nga yakutonda ojja kuzaala omwana omu mu bulamu bwo aye n'omugyamu bujja n'ogenda n'omugyamu n'otandika kubeera ate n'ekikolimo ekijja n'oyo omwana ekikuleetera obuzibu Katonda n'anyiiga oba something happens abantu bakola ebintu eyo nakisengayo nga yamugamba gwe tojja kukola bwe bati tojja kuzaala bwaba omugyamu oli n'akolima abantu bakola ebintu n'ebikutuukirako ku bulamu bwo onolaba nga tozeemu kuzaala ogamba yikala ate basinga nagira tugamba carry so much pressure. I get your point. Ebizibu ebisinga ebiri ku kufuna embuto ezo bwezityo ezitayagalwa tekikosa bukosa kufuna lubuto n'olulabwako kikosa nnyo mentally. Abantu abasinga bensinkanyeeko balaga mbuno balina ekintu kye basigaza mu mitwe gyabwe era bwe basinga bwogenda osanga bagamba nonze sigenda kuzaala mwana impaka nga nfunye omusajja inasooka nakunkuba mpeta nantuuza maka ge lwansonga gwe nebakowe basi naye nga boyfriend abajja ava nange neva jenva ebyavamu kwali kufuna lubuto n'alaba nga takyagana kuntunulako so kitegeeza bw'otalifuna akwasa kukubambaga ogenda sigaza n'obulumi obulamu bwonna obusigadde ng'ogamba mbuno kati nze ng'ejja sikubiddwa mbaga siddamu kuzaala kitambula naye buli wodda lwansonga tekigenda kuvaako kyekimu ne rape omuntu gwe bwalapingako okuhiiringa kwe tekubeera kwangu nnyo lwansonga buli wansiriikira bamalina okukyawa abasajja n'abanga ekitonde ekisajja wakikya be bamu era n'abo abalina unwanted pregnancies olina abanga ye abasajja yabakyawa completely okusinziira ku yasooka kye yamukola omuntu mbadde mweyita daddy baby nkwagala nnyo my love my sweet kyenandi student kyekiyinza okutugatta ennyo kugamba nti bebe wategedde nti munnange nfunye olubuto mbaye toddamu okuba ku ssimu yange saagala kutunako tolina kyo ngamba twamayo olubuto ddukuza n'omuntu agamba toddamu kuba ku ssimu yange ye nga waali awo olaba olubuto olukukaluubiriza kukuza nga nnyini oyo naye munyumba bakazi b'embuto emotions zaabwe zibeera ziri bwe ziti zibeera ziyuga leero kumakyankera musanyufu ku musanvu nyiize njagala njoyo empuuta njagala nzuke ebbugumu nga linnuma nnyo ngamba omuntu ajja nsimbule kakagoya kanyuga nnyini lwo lwennyini onalwa naye mbuliri kati teebereza ebyo byonna ng'obiyitamu nga ne nnyini lwo muyina mu nnyumba oli n'abiyitamu nga nnyini lwo yalwegaana ebirowoozo bana bingi nnyo tugeesera nga weekyawa nga weevaako kweganga oli awo abaana abawala tetuyinza kwongerako yadde ekigambo bw'obeera oli eyo nga weesanze mu situation yokuba nti olina omusajja gw'oyagala bino ebigambo byongenda okusibirira omuntu wagamba mbuna I love you tategeeza mbuna I want to have kids with you nkiddamu omuntu bwakugamba mbuno I love you tekitegeeza mbu I want to have kids with you ebigambo ebiri byawukana naye gwe omuntu okugamba nti I love you nga amagulu oyanjala n'abaana ogitereka ng'ogamba mbu simanyanga mbu kanzaale omwana abeere nga njagala nnyo omwana takuma musajja nothing keeps a man omusajja abeera naye lwansonga ayagala okubeera naawe tebakulimba nga kaabe maamawo kaabe jjajjawo kaabaani imba oyo omusajja mugagga mufunemu omusajja obeere ng'omukuma tebigenda kukolawo ebityo ayagala omwana agenda kugamba nti njagala omwana you will cry louder than the baby bw'onoozaala omwana nga tekugambye nti nomuzaale sinza kwongerako yadde ekigambo tuli ku Malachi tubadde ku Malachi Ecology era nga yandiyagadde okutambulamu oli kasente ko wiiki ekuyiseemu stress oyagala kwewumuzaamu mu Uganda naye obeere nga atali mu Uganda Malachi woba olina okujja genda ku website yaabwe balina ekifo ekigazi parking engazi ebyokulya ebirungi ebisula ebirungi mmenye ki indeke kimekapo nga bulijjo Sabira Bits yankolako ng'ali ku Namaganda Plaza ali ku level shop number 32 munonyeko enamba yesimu jeri ku bio ye ku Instagram ne TikTok akola ku mikolo eja buli kika kwanjira ku hinjira birthday ne ngagala bika bulungi nnyo aina bera Sabira Bits ayagala okunfollowinga TikTok ndiyo nga most wanted ne ku handles zanga zone esigadde ogenda kunsanga nga most wanted. Rosette Tenoli erinnya the Queen of Peace on all my socials TikTok, Facebook, Instagram yonna akati baddi abalungi njagala okwogerako n'omuntu wali eyo omukwala nga bafunako olubuto lwoteeyagalidde njagala okuzzamu amanyi mbu si enkomerero y'obulamu bwo kyasobola okufuna omuntu oyo ajja okukwagala n'omwana w'oyo
gwe wazaala ojja kufunayo omuntu oyo nga tajja kulabanga kisekererwa whichever happened to you. So wezzeemu amaanyi, be intentional, teweekyawa tegamba let me just sleep around nze abasajja bannange bantamanze biki. Be intentional, pray about it. Buli kimu kimala ne kiggwa, waliyo a new beginning, you can start afresh. Ate n'okitandika mu ngeri esingako okuba ennungi. Mukama abankuumire, tujja kwasisinkana omulundi oguddako. Bye.